Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Erinnya lyange nze Lady Maria era nga in support of the Mirembe Irene Nagawa movement say no to domestic violence ku platform yange eno eya Lady Maria official saako ne ku YouTube channel yange at Impressions Plus mbaletedde stories musanvu ez'abantu abali babaddeko mu maka galimu obutabanguko oba kiyite domestic violence. Tulokalira era owulirize. Kansubire nti onobaako kyoyiga oba kyojja kirimu ng'olaba nti no weetaaga obuyambi embeera okusinziira weetuuse. Osobola okuba ku namba 116 bagiyita Sauti helpline eyamba abakyala n'abaana oba 0800333123. Eyo namba ya kibiina kya Uganet era nga nayo eyambako ku nsonga z'obutabanguko mu maka. Tosirika. Speak up now. Lady Maria Jebaleku kansuubire obaddeyo bulungi. Maze ebbanga n'ennamba eno nga nkirowoozaako buli lunaku naye nga nalema okusalawo olw'ensonga ebiseera bwe nali njagalira okuwa story yange nagenda okwekanga ng'olina omuntu gw'okoledde birthday host ate nga mumanyi n'entya ne ngamba oba mmanyi oba ono omukyala ayinza okuntegeera oba abantu abamanyi bwe banaawulira story yange banaagitegeera naye we ntuuse nsobeddwa ate nga neetaaga okuwabulwa nga naye mazima matuufu simanyi muntu ky'omutuufu ayinza okumpabula ku kituufu ekyokukola essaawa eno. Lady Maria nze ndi mukyala mufumbo. Omufumbo nno ddala ow'empeta lwakubanga amazima matuufu gali nti saasoma wazira oluzungu ndwogera ate era ndwogerera ddala bulungi nnyo. Taata wange yafa nga ndi muto era ensonga lwaki saasoma kubanga abasenga abansigaza tebatawana wadde okumpeerera. Bwe nali sinnafumbirwa nasooka omusajja ono eyampasa ne twedeetinga okumala ebbanga. Bwe wayitawo akaseera omusajja ono ne twawukanamu ne nfuna omusajja ate yanzaalamu omwana naye ye teyampasa yandabirirangawo waka era bwe tweyagalirako era we nazaalira omwana era we byakoma. Oluvannyuma n'addamu ne nkwatagana n'oli omusajja gwe nali njagala era n'ampasa. Naye yanjagala ndi muto nnyo ddala olw'ensonga embaga yaffe egenda kuweza emyaka 10 naye ate ye ng'omuntu maze naye emyaka 15 nga twagalana. We wali ne kali ka break we nayawukaniramu naye ne nfuna omuntu omulala gwe nazaalamu omwana. Ebiseera ebyo nalina emyaka nga 19 nga ngenda mu 2 ndowooza osobola okuteebereza. Obufumbo bwasooka ne buntambulira bulungi emyaka egyasooka era nazaala abaana 2 ab'obuwala. Kati ate waliyo n'oli omwana wange gwe nali nasooka okuzaala omulenzi ekyo tokyerabira. Omwami yali gwe nali nazaalamu omwana namutuuza ne mugamba saagala onnyingirire kubanga ono omuntu ke kaali kalaavu kange gwe nali nfumbiddwa ne mugamba nafumbirwa saagala tugatte kintu kyonna era omusajja oyo n'ono omusajja gwe nnina ewaka tamumanyi ate era tamulabangako. School fees z'omwana we aziteeka ku ssomero ne wabaawo ebyetaagisa byonna abikwasaganyizeeyo. Tasembera mu bulamu bwange nange sisembera mu bubwe naye ate omwana wange mbeera naye. Omwami wange owawaka ekituufu kyo mu bulamu bw'oli bebi wange ebintu byakola ndoza kumugulira mmere n'ebintu ntonotono naye ng'ebisigadde ng'obuvunaanyizibwa bw'omusajja oba obwa taata w'omwana oli mwami yabutuukiriza naye nze nange simulaba namulaba. Byatandikiriza ng'ebyolusaako omwami ng'atandika okuŋŋamba nga mukazi gw'oli mwenzi ng'abeera ayomba oyenda olina abasajja oyenda naye nga simanyi wa gyakijja. Sasooka nno okufaayo omanyi obitwala ng'ebyolubalaato nga ndowooza ajja tuuka ekiseera abiveeko oba abireke oba bw'anaanoonyereza nakakasa nti siri mwenzi ajja kkakana mutima naye olowooza biggwa bitandika bwe bityo. Lady Maria we nkugamba nti nze nali naive ebiseera ebyo nali ddala naive kubanza omutima gwange gwali gumamya omuntu oyo omusajja gwe nali njagala bba wange era nga bwema nzijukira bulungi naye namusevingako naka love of my life. Omusajja ono bba wange yalina omukyala gwe yali yayagalako edda. Mu biseera we yampasiza yaddamu naddingana n'omukyala oyo era naye we nabeera n'olubuto lw'omwana wange olwasooka naye yamufunisa olubuto era abaana baffe webatunuulira oyinza ogamba bali mu stage emu ng'abenkanankana. Okukyala kwange kwabeerawo ndowooza ne wayita omwezi nga gumu n'okwanjula kwange ne kubeerawo naye lwali okuva mu kwanjula wetute natandikirawo okubleedinga na bleedinga okumala ebbanga era nazaala wange yandeetera eddagala eryanzijanjaba nendekerawo okubleedinga. Wayitawo akaseera katono omukyala oli bba wange gwe yazaalamu omwana n'agenda ewa nazaala wange n'amugamba nti namuloga ekikulukutu. Munnange mu biseera by'emikolo nze nja kugamba ebintu byatuuka ekiseera ne bijjamu goziriini. Ekidaala ekyo kakijjula ensanafu. Reception hall yajjula ensanafu. Abagenyi ne babula abantu babula. Twafuna ebizibu. Emmotoka ne zifuna ebizibu. N'ebyo byonna byamala ne biggwa. Emikolo ne gibeerawo
omusajja wange nampasa mu bufumbo obutukuvu. Wayitawo akaseera katono nnyo n'atandika ebyo by'okunangiranga obwenzi. Watandika okunangiranga obwenzi sijja kunyumiza byonna byonna ebyali mu bufumbo, naye njagala tutuuke ku kinyusi ekinetedde okuwulira nti kati wentuuse ndabika neetaaga obuyambi ng'obudde bukyali. Lwata lumu omwami oyo bw'amala okuyomba embeebe bye yalinga ayomba embeebe nali sitegeera, n'asalawo n'anoba n'ava ewaka. Yali alina gy'akolera eyo sayizi z'ekaliro ku petrol station y'emu yali maneja waawo. Omusajja oyo bwe yanooba ewaka yagenda gadumira eyo waliyo taata w'omuto, naye taata w'omuto oyo yali anjagala nnyo. Omusajja oyo n'anjogerako ebigambo ebiyitirivu obungi okutuuka ku ssali okuba nti omuzeeyi oyo n'olwaleero tola nti wayise emyaka 10+ tayagala kuntunulako. Simanyi biki bamugamba naye ng'ate munda mu nze manyi sina kye namukola. Ebiseera byo natuuka ekiseera ng'omutwe gunnuma nnyo. Omwami oyo ebbanga lyamala ng'anobye ewaka. Nalina edduuka lya retail nga litunda bino bintu bya cakala. Nagenda okulaba nga stress enzita, omutwe gunnuma, nze kennyini seeyagala obulamu mpulira sirina, ne nsalawo edduuka ne nditunda ne nkwata ssente ne nzimuwa ne mugamba manyi ky'ojja okukola, ojja kunjiyiza ekintu ekirala kyonna nsobola okukola naye lino edduuka linnemye. Oluvannyuma yakomawo naye ng'ewaka yali amaze emyezi 5 nga yanoba n'agenda. Bw'akomawo n'antandikira edduuka ly'ebyokunywa. Natuuka ekiseera ne nsalawo ne ngamba neetaaga okufuna olubuto. Njagala nzaala abaana bange baggweyo nga sinaweza myaka 3. Nanoonya olubuto, olubuto ne lugaana. Ate nga yatwalanga obuvunaanyizibwa n'ampa ssente ngende mu ddwaliro bankebere balabe ki ekinnuma, balabe buzibu ki bwe nnina. Baasanga nga sina buzibu. Abasawo bankeberanga ne bangamba nti tolina kintu kyonna kikusumbuwa, oli bulungi, naye ng'olubuto lugaanye. Lady Maria nze ndi muntu wa ddembe, ndi muntu omukkakamu, ndi muntu atatakula ntalo ate era tayomba. Naye lumu nali ngenzeeko waffe waka, mba ndi awo ng'omukyalo oyo ankubira. Omukyalo oyo maama w'omwana wa bba wange nga ngamba nnyabo, lwaki tova maka ga bba wange? Viira omusajja wange. Omusajja yangamba yakoowa, naye omwesibyeko omulemeddeku oganye muviira, lwaki tomuviira? Engeri gye nali maze ennaku 3 awakase omukyalo oyo yatuuka n'okuŋŋamba, nnyabo ennaku z'omaze 3 nga toliwa kukumanya nga bba wange yakoowa, mbadde nsula wuwo, naye beera mugezi, sigalayo eyo toddamu kudda. Viira omusajja wange, tuviire tubeere mu bulamu bwaffe tweyagale. Omuwala oyo beekuŋŋanya n'abawala abalala ne batandika okumpeereza message nga bwe bantiisatiisa, nga bwe banvuma. Lady Maria abawala banvuma. Nentuuka ekiseera n'enkya n'okutya. Nalagako ebintu ebyo baali bansindikidde abantu abamu ne baŋŋamba manyi ky'oba okola, genda ku poliisi we reporting abantu abo bayinza okutuusaako obulabe. Era nange kye nakola nasituka negenda ku poliisi ne reportinga. Munnange omuwala we yatuuka ku poliisi yajja n'akola olutalo lunene nnyo. Bakola olutalo lunene n'ayagala okulwana nze saamukwatako saamukuba saamuddiza wadde, naye era ffembi baatukwata ne batudetaininga. Bwe batudetaininga famire ya bba wange yajja. Ekintu kimu Mukama kye yali yannyamba, famire ya bba wange yali enjagala kabeere nazaala wange nga njagala okufaako obufi. Era bwe bajja ku poliisi sezaala wange yagamba nze oyo omuwala simumanyi, ono gwe mmanyi nga muka mwana wange, naye n'oli engeri gy'ali nti amulinamu omwana, naye katumubeiringa aveeyo. Era bw'atyo ffembi yatubeiringa ne tuvaayo. Naye banammwe abawala kansooke mpozingemu mbabuuze, amaanyi mugajja walwaki mussa ku baka abasajja amaanyi? Amaanyi mugajja bagakwata amasimu ne mutandika okubira abakazi abo ne mubavumaavuma ne mubajolunga bwe batyo. Oba ofa ki? Olowooza olwaleero omusajja oyo byakola mukazi munno ng'olaba gwe nti atajja bikola. Bakyala mugende empola. Twatuuka ekiseera kali akaduuka ke yali ankoledde ak'ebyokunywa ng'omusajja yasobola okuyitawo n'andaba nti nno ntudde mende ndi mu dduuka n'agenda ewaka. N'atuuka ewaka nga siriiyo n'asitula olutalo n'akwata amasimu n'akubira ab'ewaffe n'akubira ab'ewaabwe n'akubira buli muntu gw'omanyi n'amugamba omukazi oyo malaaya, omukazi ali mu bwenzi, omukazi tali waka. Nabanga ndi awo nga nazaala wange ankubira ng'ambuuza mama oliridda wa? Bannange omukyalo oyo yanjagala n'olwaleero anjagala era simanyi sirina bwe nsobola kukukkiriza kufuasanguza linnya lyange, naye wali mu mpeerereza obubaka nti mwagala. Naye maama nazaalawo n'omwana wattu webale kumwagala. Yankubira nga n'ambuuza oliridda wa? Ate ono agambye obwedda akunoonye wakati oliyo nti ndi ku dduuka, nti tonavaawoko ku dduuka, nti nedda sinaba kuvaawoko n'okuyita wayiseewo wano omuntu oyo nga mulaba. Bannange okumanyanga omwana eyagambye ekigambo ekigamba nti omusajja waba takwagala asalawo n'akuwasa, nkiddamu n'ali emabega awulire so kokone kwe yakulinaanyawo. Omusajja waba takwagala asalawo kuwasa.
Ekiseera kyatuuka Lady Maria nga nnoonya olubuto bubi nnyo nga bwe nagambye. Omusajja oyo teyabanga na nsonyi n'okumperekera yamperekeranga mu ddwaliro tugende balabe ensonga lwaki olubuto luganye. N'okunteekanga ku pesha olumu nga ngamba bebi omwana nga mwagala omulala adda kuba n'abaana ng'olubuto luganye bannange. Nina ekiseera we natuukira nga nfa nga nnoonya olubuto nga luganye naye nga ntula naye ne tunyuma ne twogera nga ntunudde bw'ati mu maaso. Olunaku lumu mba ndi awo ng'omuwala ampeereza message ku WhatsApp nga mpeereza amanya ga bba wange nga mpeereza ebifaananyi bye nga nterako message egamba nti bbaawo yeesala enseke. Nalinga nga awulidde Oluswayiri mu Luzungu. Omuwala nga ngamba nti wabaddewo olutalo nga waliwo omuwala omusajja oyo famire yo gwe yaleese ng'egamba nti noono eyamufunisa olubuto nga baagala alulabirire. Omusajja n'ajjayo empapula eziraga nti ng'omwana wange muto luli we yasooka okunubako ewaka emyezi 5 gye yamala ng'agenze we baamusalira enseke era nti nno ye tazaala. Lady Maria omusajja yali yeesala enseke nga tazaala naye ng'omusajja tutuula babiri n'anteeka ku pressure nti nfuna olubuto. Munnange nanyiiga kuba nawulira nga ndiiriddwamu olukwe. Nawulira nga nninga ng'omuntu omusiru atategeera omusajja ono okumpisamu bw'ati amaaso n'okunkozesa ekyenkanidde awo. Kati nayomba nenyiiga nnyo mu kunyiiga ne pakinga ebintu byange ne ŋŋenda ewaka ne nnubamu. Omusajja yagenda n'ategeeza ekyalo kyonna. Gwe teebereza Gadumira oyo nga bw'omumanyi. Teebereza Kagadumira akengeri olugambo gye lutambulamu. N'abategeeza nga bwe yangobye ewaka yankutte n'omusajja. Bannange mba ndi eyo gyendi nga lwogomba. Omanyi okubanga olugambo luyuuguuma bwe bakukutte n'omusajja. Omukazi atakolanga ku bwenzi. Nawulira nga nswadde. Kati ekyasinga okutabula abantu. Kati mu kitundu gye nkolera yabagamba yankwata na musajja mulala nga bw'onoogana namukwata n'ettooma. Ewaka bw'aba ayogera n'abewaffe n'abagamba yankwata ne Sam. Bw'aba ayogera n'abewaabwe n'abagamba yankwata ne James. Bw'aba ayogera ne mikwano gye bakola nabo n'abagamba yankwata ne Jim. Munange ekiseera kyatuuka nga ye kennyini byayogera bimuswaza ng'abantu batandise bigattagatta nti tebikwatagana ng'atandika okuneegayirira komawo munange nze nali nako okuzaala nga nze sikyayagala kuzaala naye nengenda ne bansala enseke nkomeko abaana babiri bokka naye bw'oba oyagala okuzaala kale ngenda genda mu ddwaliro bazikyeko amazzi nsobole okuwa omwana gw'oyagala. Nze bwe nali nnoba ebiseera bye yali yangulira emmotoka nalekayo buli kimu ekyessina kye navaayo nakyo naye mu biseera bye namala nga nnobye n'emmotoka eyo yagitunda. Munnanga wangase angulidde kapaso ankomesaawo ewaka. Ate munange otuula n'ogamba bannange naabuna amali ameka nze banambalako amali ameka buli mwana namuzaala waabwe n'ogamba kaŋŋume nzireyo. Kati n'abaana abawala ate wano we mukolera ensobi. Ekintu kye bayita omusajja watandikanga okulaga ye yaani omutuufu omanya nga tagenda kukyuka. Bw'akukwatanga n'akusongamu olugalo omulundi ogusooka n'akugamba gwe gw'omanyanga nti akubye ate era abajja kukuba. Ekinaddako lugenda kuba luye bwe lunaava mu luyigi zigenda kuba tteke ekiriva mu tteke obulamu busobola okugenda. Bwe nkomawo waka twatandikira ku kyagenda mu ddwaliro ngenze e Kampala eyo ndabye Dr. Njogedde naye bambalidde byonna nga kumpi bigwanga $1,35,000. Ne nkomawo ne mbimunnyonnyola nangamba omanyi kyogenda okukola sooka ogumiikirizeko kubanga ssente zo yali aziina. Ssente yali aziina ddala nakati aziina nnyingi mba sooka ogumiikirizeeko ssente nnyingi nange mu butuufu mazima nga ndaba sika kwagala mwana naye ssente nnyingi. Yasalawo ŋŋume nkuume obufumbo bwange. Nali ndi awo nga abawala batandika okunkubiranga amasimu okunvuma. Abawala banvumanga, abawala bajjanga ku social media handles zange ezo Facebook, Instagram ne banvuma nga bampandikira message ne banvuma to the extent nze saawa eno na blockinga messages zonna ezivaawo abantu besimanyi era batoli mukwano gwange tosobola kumpeereza message. Jjukira nagambye ezisaasoma era oluzungu ndogera ate era nduwulira naye okulusoma oba okusoma kwennyini kalubeera oluganda kunkalubiriza okutegeera kintu nina concentrating nnyo negezaako okukisoma oba nefuna omuntu n'akinsomera of which mba saagala nange kweswaza kati neekanga ng'oluusi mbireseeyo eyo naye abaana abo bajjanga ku TikTok yange ne bagenda mu comments ne banvuma ne bawandikamu ebintu wabanga oli awo ng'omuntu akulaga comment ng'agamba biki bino. Jjukira abasinga tebamanyi kisaa kusoma ne babikusomera bannange. Abaana nga bannangira obutasobola kuzaalira musajja mwana mulala gw'ayagala naye nga neebuuza nawa gye babijja. Gw'olowooza babijja bwe byabanga maka gange omusajja oyo yabibagambanga. Twatuuka ekiseera omusajja n'atandika okubeera nga nkuba n'ansibira wabweru ne netuuka ekiseera ne neebuuza nfa ki ye amazima nfa ki nga sina ansa yaakyo n'ensalawo nedda sina kyenfa kanviire omusajja ono
era bwe namuviira n'akwata emmotoka eno endala yali angulidde paso n'agitunda, n'amagitunda n'akwata edduuka lyange liri ery'ebyokunywa lyali yankoledde n'alitunda n'ajjamu ebintu byonna n'agenda n'akolera omuwala omulala edduuka ne baddira erinnya lya mutabani wange ne bayiteeka ku dduuka eryo. Nasalawo ne ngamba obulamu butandike n'enziramu n'enzira ku zero ne ntandika buto nzire muzimba obulamu bupya. Era nze edduuka nalisaako linnya lyange ne nteekako n'akagambo and sons. Munnange ebiseera ebyo akaduuka kali we nakaviiramu ndoza kali kayingidde miliyoni nga 3 naye eno gye nadda nali nzize ku zero ky'oba omanya era nalina obusente butono nze nayogererwa nga buli muntu ajja ne bakomyawo kiri ekyemabega kyagamba nti yankwata n'omusajja nga bansongamu nnuwembo omusajja yankwatira mu bwenzi nangoba ewaka kati ndi eno mbonaabona. Twatuuka ekiseera omusajja oyo n'addira abaana bange n'abateekamu omuwala omulala n'amuleeta ewaka. Omuwala oli ng'atulugunya abaana ate omusajja bwe nayogeranga naye ne mugamba mpa abaana bange mbeere nabo nga ngamba nze abaana bange tebakulira mu mizigo. Bannaye bakyala mubeere balabu. Eyo ebeera nkwaso yakusibira awo. Mpozi n'abagambye twalese packagings ez'omulembe era gwaliyo ng'olina ebintu by'otunda, otunda juice, otunda skin care, otunda ngoye, otunda t-shirts ng'oyagala packaging eyeefaanana yekka. Jangu ku Marine Impressions Plus tukuteerako ne logo yo ku packaging zo n'osigala nga kaveerako ne kagenze paka ggulu. Bwe katuuka eyo eggulu bamanyi nti ekiteeteeyo ekyo omuntu yakigula wa nti omuntu yakigula ku dduuka lya Gondi. So mutwettanire mugyeyo ku Marine Impressions Plus tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road room number M663. Ku bintu byonna omusajja oyo byeyanjogerera sikira nko ku makya ne mwogerera kibi. Famire yange temanyi na kumanya nti omusajja oyo yeekomye okuzaala. Abantu bonna abandi okumpi okuggyako abafamire ye bo bakimanyi tewali amanyi bibi biri ku musajja oyo. Nabigumira ng'omukyala kubanga nalina omubikkirira omusajja wange nga saagala aswale naye ate nze nakomekerera nga nswadde. Nga bwe nagambye naddamu n'enkomawo mu bufumbo bwange ntule ndabirira abaana anti munaye nga agambye abaana babe tebakulira mu muzigo ate ng'era yali si wakumpa buyambi ate ng'omusajja oyo ali bulungi siga nti talina ssente azirina naye ng'omuntu bw'anaakuleeta awo n'ayagala just akutulugunye. Ntudde mu maka g'omusajja ono essaawa eno sirina kye nnina. Emyaka gye mmaze nga ntudde wano nfumba nga bwe gambye myaka 10 omusajja maze naye emyaka 15. Sirina kange ke neekoledde mu bulamu. Omusajja ono namusanga anywa omwenge bana basiba mu birabo nga buli kaseera aba atamidde newankubadde alina ssente naye nga talina kyeyegattako n'ensalawo nzimba omusajja wange. Buli kasente ke nkoze konna nze sikira nko ku makya ne ngamba nti kangule wadde akapoloti ebweru ate nga mbadde mukyala mukozi akola ne nfuna ssente zange nazizzanga waka ne ngamba kanongose waka wange kanteeka waka wange ku mutindo nga bwe njagalawo. Naye essaawa eno sirina awo wadde n'obwannannyini kubanga kazibeera emmotoka ze yanguliranga zajja nga ziri mu mannya ge. Omusajja oyo gw'olaba yagaana okundivoosinga. Mpulira nkooye abaana mbalekewo ntambule ngende. Lady Maria nkole ntya? Njagala ttandika obulamu naye sirina nawe ntandikira kuba sirina nantandikwa nga nze omuntu sirina kye nnina. Omusajja oyo antuuza wansi n'angamba maama nkubuulireko nnyamwezi wo biwogowogo ate nga nabiwula towooma. N'akutuuza nga kutunudde bw'ati maaso n'agamba olaba obwo obwana obuwala obwo buno mirembe bwe yabadde agamba obuwala buli cheap n'agamba obwo obwana obuwala butalatiibu bukuumuufu busufu buzibu bwonna buli potable gy'oyagala gy'okazza okawuba n'okatwala yonna gy'oyagala nga tebwesseemu yadde sitayiro yonna gy'oyagala gye mugenderamu ennyamwezi naye nga abantu bakugerageranyaako bamalaya babbaala ggwe omukyala owuwa atudde n'omufumbira emyaka egyo gyonna nga ggwe gwagerageranya ku bamalaya b'ebbaala. Natuuka ekiseera nga neewulira nga nze atawera natuuka ekiseera mu butuufu nga mpulira nninga nga atali muntu nga ndabika siri mukazi kimala ekyo kisobola okutuuza omusajja owange naye n'abeera we waka oba n'abeera ng'abasajja balala bafumbo. Omusajja oyo anjooze Lady Maria omusajja anjooze oyo ebweru eyo mu bantu abalaga nti muntu mulamu nnyo ye muntu asobola n'okusanga Lady Maria nga takumanyi n'akutwala out ne mutula ne munyumya n'abeera muntu mulamu ate nga mukakana ne bw'oba olina ekizibu oba kyakakadde n'akakusayiningira n'akakugabira bugabizi naye nze kyatasobola. Oyo omusajja kye kika ky'omusajja ayinza okukeera ku makya n'akubira esimu n'agamba oba jangu waliyo tugeze ku mirimu egyakolera waliyo oba emikolo oba ayina embaga ya mukwano gwe gy'agendako n'omugamba oba seewulira bulungi sijja
kusobola nafuna omulala gwa inviting era oba oli awo ng'ebifaananyi biri ku mitimbagano byenjeera nga bakuwuliriza ebifaananyi bya bbaawo ng'alina mukazi mulala beekutte beenywegera buli kyawusiru kyonna ekisoboka bakikola ate nafuba okulaba nti ntegeera kati bwe kigwa kuba n'abawala bambi bo bwe bamulaba ebyo byonna byabeera ebwereyo ng'ali flashe nga bo balowooza nti nawe wanaabagala agenda baspendingirako bw'atyo naye nga ate nange si yanspendingirako nze nkola ne neebeezaawo ne neefaananya nga bwe njagala nfaanane kati ekyo kiteeka n'abo abawala ku bunkenke buli omu agezeko okulwana okulaba nti omusajja oyo babeera naye omusajja ye mukooye kati wentuuse mukooye mpulira nga ye mukooye kati olunaku lwajjo yanzizeeko nankuba mu mazima sina kye namukoze yangambe bulungi jangu onnindire ku mulimu ne nninya kabooda paka waakolera bwe natuuse waakolera ne mulindira awo wabweru bwe yafuutuseeyo nga janteeka mu mmotoka nga nvuga paka waka olwatuuse waka nga omusajja atandika kwekyanga nga mubuuza obadde kinga gye mubadde ovuddeyo mangu nga ngamba mukazi gw'oli malaaya ng'atandika kunkuba ng'omusajja nkuba nga nkwata nga nkasuka wansi naye mu mazima amatuufu siina kye namukoze abantu bawano babeerawo ne bagamba kasitoka nti omusajja yankube nga babuuza yakubidde ki mu mazima siina kye namukoze saayombyeko naye saakayanyeko naye kuba ati kati gwe Lady Maria nkulimbe nfunemu ki yatandikidde mu bbanga yannyodde n'omukono n'essaawa eno sisobola gunyola n'enguza maaso omusajja oli bw'amala okunkuba ng'akubira abantu beewaabwe n'abewaffe nga bagamba namukubye ng'agamba nze namukubye otula n'otula omusajja oli maaso nga mukalu nnyo ng'akakasa abantu nti wamukubye naye nga tonaba namukwatako nga tosobola gamba n'amaanyi gennyini agamukuba togalina omusajja oyo yeegatta ne sisita wange kuba kakutuuka kange nakakwata ne nkateeka ku ssomero nkaweerereko kaleme kubeera nga nze kubanga nze ndowooza omusajja ono anjoga lwakuba saasoma omukyalo oli sisita wange oyo mukwano nnyo gwa bba wange n'okusinga nze mukyala wa bba wange ajja mu maka gange ewange n'ebiseera bye namala nga nnobye nga siriyo ng'ajja ewaka ssebo n'afumbira abaana bange n'obbakuba n'abakuba nga bakubanga nnyabwe simanyi oba naye muganzi we oba si muganzi we kubanga nze sibiinaako bukakafu naye alina authority nnyingi nnyo eyo sisita wange n'okusinga nze sisita wange anzirako n'anvuma n'anjogerako ne mu bantu n'angeya n'ebintu eby'omunda nti bba wange yabimugamba ng'ate era batamuwayiriza kubanga byaba ayogedde oluusi tuba tubimanyize ne bba wange ate ye biba byatuuka bitya mu matu ge kitegeeza omusajja oyo ayogera naye era simanyi oba biwerekera nnyamwezi bba wange ne sisita wange oyo natandika omuweerera ng'ali mu P3 mujje wansi era we yatuuka mu siniyafu nga ndaba embeera ze zitandise okukyuka ne mugamba branchinga odde munansinge naye nze ne we ndikubira mamange ne mugamba maama kuba namukubirako ne mugamba omwana ono mutwala abeere naawe ewuwo maama wange tawulira maama wange agamba nze alina omutima omubiriza tayagaliza muganda wange kusoma nze bwe olifuna opportunity nekwata ku simu ya bba wange tosobola sanga chaati ye na sisita wange tebeerako eva eraga nti nno teboogera babeera bakukuta ki omwana oyo alina obuyinza bungi okusinga nze ewaka wano ebiseera ebisinga nsanga ne meseji za sente nga bba wange yaziwaliza sisita wange meseji tugeze ng'eyo yamuwaliza sente n'agyerabiramu ate ogenda okuddamu okebera nga meseji yabuze sisita wange ampalana aninako empalana y'okutuuka okuba nti n'olwaleero tubeera mu kitundu kyekimu naye tetulabangana tajja wange tankyalira olw'okuba namugaanayo ebiri bye yali atandise okukuba abaana bange namugambako ne mugamba atandika okubeera ng'ewa maama nanzigulako empalana era nkuba mulaba ku TikTok ko ng'akola videos naye nga anaatera okumaliriza obusawo omwaka ogujja agenda kubamala nansinga omusajja oyo emirundi gyankubye muli n'ebbanga limaze nga mufumbidde olanga mumanyi emyaka 15 sigimanyi muwendo kyekika ky'omusajja gwe tasobola twala ku polisi n'oloopa nali mututteko ku polisi ne muloopa olw'okunkuba nakomekerera ate nze gwe basibyemu bansiba okumala ennaku 3 waliwo na DPC mukwano gw'oyo omusajja ye yajja nanzigyayo nze simanyi mirundi musajja oyo gyakutte bintu byange n'abyasayasa ngoye ngezo nazikwata naziteeka abweru nazikumako omuliro ebintu byange n'abyokya n'ayonoona buli kimu ekyange kyokka tangulira adde olugoye ngoye zonze ezeguli ate era nga kyekintu kyokka kye nina mu bulamu ekyange naye byonna bikwatakwata n'abyonoona omusajja oyo yakuba n'amala okukuba n'akuba ewammwe n'abagamba namukubye namusanze n'omusajja namukutte n'omusajja nze omusajja yanyumyako obwenzi bwe yakantekako simanyi buli mu mirundi emeka naye ng'emirundi egyo gyonna gyaleetera n'abantu okutuuka okuba nti n'abasajja bajja bwe bazze ne bansanga wenkolera omusajja nakwananga agamba nti oli malaaya omusajja n'atuuka okuyimirira n'akulamuza n'akubuza nkuwe mmeka nti naawe oli kibaafu buli ayagala n'akubuza nkuwe mmeka nti oli kibaafu buli ayagala aguwomu n'owulira ng'oswadde nze naswalaswala dda omusajja ntulugunyizza omusajja mpulira namukoowa njagala tandika bulamu naye sirina nawe ntandikira simanyi nkole ntya abaana mbasuulewo mbalekewo ngende ntandike buto simanyi nsaba mumpe ku magezi omusajja oyo
ankoze buli kyomanyi ekikolebwa omuntu, bamalaya be bankoze buli kyomanyi ekisembayo bubi, bandoze bantusizaako obulabe. Nina ekiseera natuukira nga ninga ayagala okugwa eddalu ng'ate omukazi akubira essimu n'agamba ojja kugwa eddalu, mukazi we nga bakubira amasimu nga naye waali awo atuddeawo nga talina kyakoze, talina kyayogedde, talina kyagambye nti nno baakomye kwabo abawala, nze njogeddwa naye ate mpulira okujogebwa nkukooye, nkole ntya? Nsaba kumpa ku magezi. Bwe namala okuliza story y'omwana wattu ono natwala obudde ne nkwata essimu ne mukubira, nayogera naye okumala essaawa 3 namba, naye nga njogera n'omuntu eyali alabika nga tali willing kutandika, ng'alabika nga akyayagala okusindikiriza newankubadde yali awulira nti yeekyaye, naye ate yali alaga nti obufumbo akyabwagala. Ne mugamba bajja kukuttira mu bufumbo obwo, kubanga bwe nayogera naye ate yayongera n'ambuulira ebintu bingi ebitaali mu story gye yasooka okumpa, nga omusajja amukuba n'amutuga afe era ng'amugamba fa onviire, naye nga ye yali alemeddewo nti akyayagala kuza abaana be. Ne mugamba tekijja kukola makulu, kuuma kwagala kuza abaana, ng'ate gwe kennyini ofudde ogenda kufa abaana abo obaleke. Namugamba tambula ogende, mama vaayo otandika, omuntu atandika n'ebintu ebyo byonna byonna by'olwanirira essaawa eno si bye byenkomeredde, n'okuggwawo biggwawo, guma obulamu budwerawo. Emyaka 15 jjajja ne gyonooneka, naye it is never too late kuba okyali mwana muto, yalemerayo. Era ebyava mu kulemerayo ze zino, enkovu essaawa eno zaalaga yazukuka olunaku lumu nga bw'onoogamba mwoyo n'akugamba zuukuka ng'omusajja amugalulidde ekiso, era mukazi wattu mu kuteekayo mukono okwedifendinga akamba ako ke yali agaludde kaafumita wano. Ekyo ekifaananyi kye mbateereddeyo kye mulaba olwaleero. We baatuuka awo n'addamu n'ampereza ebifaananyi ebyo, ne mugamba era owulire okyayagala kgenda mu maaso? N'aŋŋamba nedda, nzikiriza. Era bwatyo yavaayo ebbanga liiseewo, tuludde okuwuliziganyako nze nammwe nga mbadde mukimanyi. Mu bbanga eryo eriiseewo yaddamu n'atandika okuzimba obulamu buto, twayogera ne tuwunzikanga, naye aŋŋambye agenda kuguma asooke yeetereeze, walibeera ng'atuuse ekiseera ng'asobola okulabirira abaana be ajja bajjayo. Ne mugamba mukisabe gubeerawo nga tata w'abaana abo asobola okulabirira abaana, guma abaana obaleke, sitira abaana abo babo balibeera babo lubeerera, naye ddira ku gino emyaka 15 gy'oyonoonye oddemu ate ozimba obulamu buto, ate era weeteekereteekere future. Kati gwe bw'oba oli eyo olowooza nti omuntu okeera ku makya n'asalawo n'agamba nti obufumbo omuvuddemu oba omusajja ono kamuleke mwesonyiwe, kiba kivudde mu bbanga. Ddamu olowooza emirundi 2. Omukyala ebiseera ebisinga anoba n'amala emyezi nga yanoba ddoba emyaka, naye ng'ate omubiri gw'omuntu oyo gukyaliwaawo. Kati essaawa eno byebyo omwana attu oyo byabadde ayitamu, era essaawa eno esitori yaffe ezzeemu okugulawo stories zaffe zigenda kuddamu zitandika okuflowinga buto, ensonga zonna ezibadde zineetaagisa okweterezaamu ng'omuntu mentale nange nzirwanyeeko. Mwebale kuŋŋumiikiriza, mwebale kwekumira wano, mwebale kubeera nange. Tugenda kuddamu tuzimbe kafamire kaffe mpola mpola era nga bwe tunyumirwa ng'ate bwe tuyiga. Mbaagala nnyo. Temwerabire ku downloadinga Ride Now app ku lw'ebyentambula eby'omulembe. Ku Ride Now tulina options z'ebyentambula nnyingi nnyo nga yonna gy'oyagala, gy'osiimye, gy'olowoozaako, gy'ofuna. Oyagala bodaboda, oyagala tuk-tuk, mmotoka ntono oba van, oyagala truck, oyagala fuso, entambula yonna gy'oyagala tugirina ku Ride Now, ate nga ya mulembe ddala. Riders basuffu, tulina customer care ey'omulembe. Noolwekyo downloadinga Ride Now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.